Okay, olwaleero tuli ne Sylvia Namutebi. Simanyi oba okyali Sylvia. Yeah, okay. Takyali Sylvia. How are you, Mama Fina? Fine, how are you? Erya Mama Fina ly'okyaliyagala? Eryo lyange. Mama Fina ndikoleredde. Lya mulimu. Lya mulimu. Ate bwe nalifunamu ennyo ne ndifunamu n'omwana. Muwala wange omukulu ye Fina. Kati yatudde E6. So erya Mama Fina tesobola kuvaawo. Fina. Natandika n'erinnya lya Mama Fina eryo nga nkyali mwana muto nga bampita Fina. Kubanga lyalina akalandira ku mama wange. Nga bampitanga Fina mu kyenda nga sinaba kuzaala Fina mu kyenda mu mukaaga nga nkyalina muwala muto. Ebiseera ebyo ndowooza twalina kampuni y'amasimu emu yali egguddewo Airtel. Ffe bawala abaafuna omukisa baafuna ku ssente ne tugula ku ssimu. Ali kateero zino ennene. Ssente wazijja ng'okyali nto zize zikulondola? Zize zinnondola. Nafuna ssente. Ebiseera by'okubonaabona byaliwo n'ebiseera by'okuzifuna byaliwo. Ebiseera by'okubonaabona byali bya myaka ndowooza okuva mu 1986 mama yange yakafa. Nenzira ku kasasiro nembonaabona nnyo nenkolobwawo sigaalo nezija mu Kampala. Ojja bitunyumizaamu ebyo naye nga kikinga onyirira bulala we bali kwefaako. Saala zammwe kikulu nina omukisa. Tusabye oze buto kasikini kyekyo emyaka ogisaze. Era nkakasa ndi muto. Simanyi nnyo sinze mukulu nnyo asukkiridde. Sinze muto okujjako menyawo erinnya eryo Farida erya Sylvia. Okay. Erya Sylvia ndyegaana nnyo mu bulamu bwange. Ebiseera ebisinga abakyala abawala bwe tukula tukuumirira okufuna amannya g'abaami baffe gye tulaze. Omwami bw'abeera mukristaayo asobola okukukyusa, bw'abeera musiraamu asobola okukukyusa. Neebaza Katonda nti mu bbanga lino nafunye eddiini gye nnina okufiiramu. Ke kanyiriro. Era nga bwondaba ndowooza nnanjagala olaba nti nnanjagala. So nenfuna omwami wange gwe ngenda okukaddiwa naye mu bulamu. Inshallah. Gwe nsobola okuyita muzeeyi naŋŋaana mukadde. N'atuuma erinnya eddungi ennyo erya Sofia. So abatulaba abalungi amannya gange nze Namutebi Sofia Kiggundu. Nakuwadde mannya makyamu. Kakati sooka oleke. Lwaki watulyako embaga? Tetunnagirya. Gwe olaba nze nzenna nsobola okulya embaga y'omunkukutu. Naye amawulire mwe Katonda yabawa. Muwulira buuzi kantu katono nnyo n'oyongerako ennyukuta. N'owulira kantu katono nnyo n'oyongerako ennyukuta. Naye tetunnalya. Naye ebigambo by'ensi eno nga bimanyi bya Uganda. Nti bwe nafuna omwami wange nanneewangulira mu mbeera yonna twalina okulaga abantu nti tetuli mu nkukutu kuba ffena tuli bantu bavunaanyizibwa. Ne tulaga abantu nti weetuli. So kati n'abantu balina otukuumirira nti saawa yonna tubatuusaako ekijjulo. Kati kino kye mwakola kwali kuwoowa? Kwali kuwoowa mu ddiini y'Obuyisiraamu. Sina ddiini gye nalabye evumirira bwenzi nga ddiini ya Muyisiraamu. Kubanga ow'eddiini endala ayinza okwagalira emyaka 10 naye nga muli mu nkukutu. Kya mukisa mbi ayinza okuvaawo n'otafuna nakyosikira. Naye eddiini y'Obuyisiraamu omwami akufuna ku makya, ku ssaawa 10 asobola okuwoowa. Era n'ofuuka nti oli paati eri obulamu bwe. So nawoowebwa mu muzikiti ekibuli oluvannyuma lw'abantu enjogerezi nti wayinza okubeerawo ekigambo ekifuma nti Mama Fina bamukwatidde mu bwenzi. Kubanga waaliwo embeera ebbanga lyonna nga abantu beebuuza Mama Fina mufumbo si mufumbo. Eri abamu abadde bakimanyiiko nga balaba nti osanga nina wendi. Naye ate nga tekivangayooko mu lwatu. Omuntu asobola okubeera ne muganzi we okumala emyaka 15 oba 2 nga tebatongoza nga si mwami we. Ne butuuka n'oga nti kantongoze oba ne butuuka n'oga nti kanfune omuntu gwe naabeera naye. Kyogaa mwadde muludde nga muli ne Mwami Kiggundu? Mwami Kiggundu okulwawo tuludde nga ndaba naye nga si mwami wange. Tuludde nga ndaba nga mmanyi nti we Mama Fina okuva mu bwala bwange nga ntegeera okuva mu 2000 nga ndaba nga nange neegomba nnyo famire ye nga neegomba nnyo abantu mu famire omwo. Kati nga tutambulira awo. So nange nayinako ebizibu byange nengezaako okufuna abantu. Naye mu biseera by'ensi tufuna abantu nga si mikwano gyaffe. Oyinza okufuna Farida omuntu omuzaalamu omwana nga si mukwano gwo. Ate nga olina omuntu mu bulamu gwe weegomba nti senga mbeera n'omuntu ono osobola okutuukiriza ebirooto byange oba okufuna essanyu lyange. So mu mwaka gwa 2014
nenkwatagana mwami Kigundu naye kati tujojuzi nsuubira okuba ate nno kirabanga jojuzi naye nze ndabanga emyaka oba 5 ndabanga eyamazeeyo tulaba myaka 2 golaba 5 olw'ensonga nti ye muntu gwe nali nsuubira ye muntu gwe nali ndaba nti bamuyita taata ate muntu gwe nali ndaba nti alambika eddiini bulungi asobola okunteeka mu kkuba eggolokofu ye muntu gwe nali ndaba ng'ayogera ebigambo ebirungi ebizimba okumala akabanga mu mwaka gwa 2000 mpaka so yagenda okukiŋŋamba tekyali kipya era bwe yakiŋŋamba kola nasula yasika kutu bw'ati walayo wali sebasene nga bannange akusanzewo kamanga mulungi yasooka nankubira essimu nga nkubiranga masimu twekubira oti otya munnange naye nga nzitampita Silivia nga mpita Sofia yali ntuuma dda mubbi katanaba nakukwana atannaba ngera suubira nti ayinza ngatakkiriza gwe wenna oyinza okubeera siina nakusuubira nti ayinza n'okunkwana kubanga omwami oyo mwami mujaasi kyekisooka ekyokubiri mwami Sheikh nnyo be basajja abamanyi eddiini kweganga tolaba nakibagatta nga siraba na lunyiriri ndala mu byenzikiriza kati ate nga nammwe kye mumbatiza ng'abamawulire mumbatiza birala nnyo mulabanga mama Fino we ajjudde emisambwa ajjudde amajiini ajjudde ki so ye n'atandika nga okunnengera ebikolwa byange ng'ate birala byawukanako nammwe bye mulaba mwabali mu Uganda ye eyandi okumpi ng'alengera byenkola yalaba nti byenkola bituufu nnyo kati mu bbanga lyonna bwe yaŋŋambira nti nkwagala neesisiwala eŋŋamba kisoboka Meje Kigundu tannimba kisoboka saamutawaanya mu butuufu saatawaanya muntu oyo kubanga famire nali njagala famire nga njimanyi kati nga bwe tunabira Farida nti famire twemanyi nti mukyala gundi mwami gundi so nalaba ku ssanyu lingi nnyo kuyingira mu famire y'Abakigundu nenjiyingira bwe nagiyingira emisoso ne gibaawo mingi emisoso ne gibaawo mingi mama Fiina ddala ye mama Fiina nze yampitanga Sofia oliwa tukulaba Yesu bwe yakulabanga era tandabangako ekyo kye mundabamu amanyi ng'omuntu omuvumu amanyi ng'omuntu akolera ku mazima amanyi ng'omuntu omujjanjabi ajjanjaba kyemmanyi so ombuuza lwe yankubira lwe yatandika olunaku lumu nzijukira nagenda ebweru bwe nakomawo nankubira essimu nangamba Sofia wabaddewa ne mugamba naye mbadde siriwo nga nagenda bweru nanga tukiddangamu ogenda nga toŋŋambye ogenda nga olwakuusa omwami gwe tomanyi muntu ono namugamba netwala mulimu Meja ng'omuntu lwakyatamba nanga kugambe tukiddangamu bwe nabeeranga mu studio nga nyambadde engoye ezitali mpanvu ng'akuweereza ka message nti okunamye tonyambalidde bulungi tugambe enkwana ye yagenda agiteekamu ebisoko mpola kati yagenda okuŋŋamba ng'omuntu omukulu najjukira ninga nti omwami ono Kivola babadde atambula bw'ati okuva 2 emeka so nga yagenda kuteeka mu line bwe yalaba ogituukamu bw'otyo ogituuseemu nakakati kankikulewo n'awangula so n'olwekyo bwe yanneewangulira ne tugenda muzikiti ekibuli ne batuwoowa okuwoowa nno okwo basebo ne bannya babandaba kwali kubaddewo yampowa nga yakanfuna bwampowa nga yakanfuna mu 2014 kati ab'ebigambo ne batandika okutulabanga nejjukira kwali kwankukutu yes kwali kwababiri tekwali kwagamba nti tujje ekintu mwali mwewala bwenzi ne batandika nga otulaba mu bifo ebimu nga tutambula tusanga mu bifo ebimu tutambula ne bagamba mama Fiina ne Meja ki ekibagatta so Sheikh we kwe kumugamba Supreme Mufti kwe kumugamba namugamba manyi kyoba okola nti mukyalo yajja kuleetera ekizibu oba naawe omuleetera ekizibu oba abaddewo n'omuntu ogwo abadde naye emabega agambe nti bamukutte mu bwenzi nga bw'omanyi abasajja oluusi tobadde mufumba omukyala oyina ajja kwetungako nti awe omukyala wange so n'olwekyo kwe kusalawo tugende ekibuli tubajjeko emimwa egyo gyali kujjako mimwa kutusirisa nga muyitiriza twasirika baawe so n'olwekyo mukuume ekyokusanyukirako maama Fiina abafaani bange abawagizi bange mikwano gyange n'ababadde batanjagaliza kubanga kasa wootudde wonna sina kye nali nkoze kwolwo nja kuwa kaadi ejje ku mbaga yange tusuubira eddingo kubanga ffe twagala jjanguya munnange ate
twali tugenda kuteekawo embaga eyo naye nga tukuma okulonda ku ggwe kubanga twalina ffenna abantu betuwagira naddala nga mama Fiina ng'akalulu kampuuba kati mukama wange gwe nali noyeza akalulu nangamba sooka olindeko akalulu kakole ki kaggwe mugenyi omugwa tulaba nti asaanidde mukoleredde nnyo tabbe obutaala bwammwe obuliwa nga abali mama Fiina oyinza okubba obutaala nange sikkirizangako era neetya gw'ojja okwate omuntu omu omugambe nti ali ku Serena tukkaanya kwata mama Fiina omugambe nti ali ku Serena okwate omuntu omugwa gwe weekakasa okuggyako Ssaabasajja yekka yayinza tuke wantu nakyankalanyawo naye sikakasa ayinza kunziba butaala abantu banjagala kuba sirina kye nali mbakoze obala kuba bayamba nnyo kati sokoleke mama Fiina eno gye wayingira tewasanga bajjabo ne bagezaako okukyankalanya sirina lunaku lwe nali nkitegeddeko nti nina mujja wange saagala omuntu wasanga naye saagala kumanya omanyi buli lwofuna omuntu tonoonyereza byamabega tonoonyereza byalina nze nina sisimu egamba nti omuntu wemba mukutte nga wange seetaaga kumanya newaba alina abakazi ng'eddiini y'abasiraamu bwemulagira nti alina 10 kati buli omu yeefeeko yekka buli omu amanye ekiyungu kye buli omu amanye waalwanira kati kusika muguwa kwata leeniyo otyo bwensika ne mbawangula mbamaze kati ogenda bawangula bwe munsika ne mumpangula mu mmezi nga ffenna tubeerawo yes so n'olwekyo nti nze omuntu wange we mulabidde abawange we mukwatiddeko era sobola kuyimirira ku mpewo kuno kwentivire nga bannange nina bajja bange mbaagala nnyo zimbulamu mwe saagala nko mujja wange saaga kulimba kyekintu kyokka eddiini y'obusiraamu kye yateekawo obujja otyo kasita oba nga toyiseewo kati nze obwange ndabirira muntu wange n'abaana baffe kati ebisigadde oba alina bameka nesikakasa nti alina omulenzi oyo yakuli abaana baani abazaala abaana bamama bazaala ne batambula omanyi si buli mukyala nti aba mukyala tulina abakazi tulina n'abakyala omwami ayinza okubeerawo naaweza emyaka 75 nga tafunanga ku mukwano mu nsi n'omukyala osobola okubeerawo n'ofumba omwami okumala emyaka 3 mubiragako NTV1 nti baawukanye buli omu naayawukanira ne munne mu kkooti nga balina abaana bakulu bamaze ne university ne beerangira ebiwanvu so si buli alina omukyala nti ayina so si buli alina omwami nti ayina enjawulo gy'olina Farida kwe kutuuka okufuna omuntu ddala n'omanya nti Katonda yono gwe yantegekera buli muntu yenna mu nsi muno omwami n'omukyala omukyala alina olubirizi lw'omwami lwe yavaamu omukyala ayinza okuba ng'afumbiddwa abasajja 10 n'abo omwami n'awasa abakyala 10 ago nga tekuli wuwe neyeebuuza owange aliwa n'okola ebirungi n'owaana n'obiyita n'oyonja ne bigaana naye mukama lwakuwadde nti lulwo olubirizi lwo ogenda okulanga n'omusaayi gwonna gwesiwadde nti kwekudde obuto kuno kwoliko tondaba baneete mundaba nabo bateeka kuba bakulaba so ne bajja bange ndooza bandaba boogambye simanyi nze sibamanyi naye nga nze mu byonna manyi nti bw'aba yalina oba alina buli omu akola ogugwe mama Fiina si mwangu kufumbika naye naye kakati era abo mbasaasidde abajjawo kubanga gw'olina amaanyi ganjawulo boge batayina banaagaddewo omanyi amaanyi ago ge mwogerako nga tetunagagenda wala kubanga nkiwa watola shahadu ng'oyingira obusiraamu okwagala Katonda n'otamugattako kintu kyonna kakati gwe biri wabidinawunse nga wabivaamu byali biki ebyokusamira tulaba nti byembagamba nti abantu balina engeri gye bataputamu ekintu ekifuula nnenge mama Fiina gw'otudde naye yakulira mu maka amasawu nze kitange Paulo Mukalazi omugenzi yali musajja musawu mu Mukono district nga bw'obala abasajja 3 naye kwali yali mumanyi mama Fiina yakula okuva mu butonze saasoma Farida nakula nte maddagala ddagala agende ekyaloja n'eddagala agende namuposima eddagala agende egindi nakulira mu baana 64 naye nga nzaalimu gwe wandiise tubayita kati mwe muma muvuno amwizo ganti omukongozi omuntu asima eddagala ne bakutuma omubajjangala omukyo nenkwira mu ddagala nga ndi mumanyi
Mama Fiina bw'atandika obusawo bwe yabutandika mwana muto obw'okujjanjaba. Natandika obusawo mu 94 nga ndi mu Ndeeba. Nabutandika nno ntya. Ntandika mu ngeri ya gundi nga Farida. Kino ng'oli bw'oti nenkuwa eddagala. Nga ndi mwana muto. Era ebimu ku byantumbula ennyo be bantu abasinga be najjanjabanga ku myaka gyange ng'ate bafuna bye baagala. So nengenda nga ntumbuka ate ebimu ku byantumbula bwe butateeka kajanja mu busawo. Abasinga obungi balina endowooza egamba nti omuntu bw'abeera omusamize ng'atadde embogo ku mutwe oba atadde yeetaddeko amajobero nti kwe kubeera omusawo. Mama Fiina okubeera nga akuwa eddagala Farida ne liggobako sitaani tekitegeeza nti mulogo, tekitegeeza nti musamize. Mama Fiina okuggyako amajiini, Mama Fiina okuggyako n'oga nti tozaala, Mama Fiina n'akuwa eddagala. Mama Fiina okuggyako agantuntu agakutawaanya gaswaitaani. Nkakasa nti tewali sitaani alimu ekyo. Kati okozesa eddiini egenze etambula n'ekintu ekyo kubanga n'eddagala ly'Abawarabu gye liri erigoba amajiini. So nga n'abamu bakozesa Qur'an. Basoma Qur'an. So Mama Fiina nze kye mmanyi nti mu Uganda mumanyi. Era omwami wange nze ebiseera ebisinga mbadde n'abasiraamu ebbanga lyonna. Tulowooza nti okutwala shahadu kyanfudde nnyo omusiraamu mukadde kana abakiraba ne balowooza nti nayingidde kipya. Muwala wange ye Saafiina. Gono gwe tuyita Fiina. Otyo. Muwala wange omulala ye Swabula. Mutabanyi wange alimu omu ye Rashidi. Kitegeeza obusiraamu mbubaddemu otyo okumala akaseera. Kye walina okubeera. Otyo. Mama Fiina ye mukyala yekka mu Uganda nti buli mwaka akola hijja n'agikolera omuntu. Ne bw'oba obadde n'osasulira omuntu agenda akola hijja. Mu mwaka okuva mu mwaka gwa 2006 nkolera abantu hijja mpaka essaawa ya kakati. Abakadde mu mizikiti egy'enjawulo ngenda nnondamu nti ono omuzikiti gwe guni mu mpo omukadde, omuzikiti gwe guni mu mpo ono. Obusiraamu bukubadde. Okuva 2006. Mama Fiina ye muntu azimbye emizikiti nga tannabeera ekyo mmwe kye mulaba kati. Mulabanga olw'okuba nti yakiyingira nti afunye eki omulenzi. Mama Fiina ye muntu abadde asiibulula abasiraamu nga buli bbanga lyonna mulimu emitendera omusiraamu egimufuula omusiraamu. So si kwambala hijabu. So si kwebikira amaaso gano kubuliramu. Kiba ku mutima. Otyo. N'ekirala enkola ya Mama Fiina ey'obusawo eyawukanira ddala nammwe mmwe gye mwogera. Kati egyo genda tubulirako nga tukomyewo. Yes, tukirabye wakkulu onoga eddagala naye mu bino bye mukola ndooza mwetagamu amaanyi amalala. Gwogenda tubulira gye wagajja tovaawo tuli ku NTV ne ku Spark TV tuli ne Sophie Namutebi. So si Sylvia Namutebi tukomawo. Oli ku programu wase mutya tuli ne Sylvia. Okay, tuli ne Sophie Namutebi Kigundu. Waliwo mwamanyira ebya Sylvia yavaawo dda. Navaawo nnyo. Yes, yakulira abasawo ab'ekinnansi mu ggwanga lyonna. Otugambye wakkulu onoga eddagala. Era abantu obajjanjaba. Naye engeri gy'obajjanjabisaamu ate si yemu n'ey'abalala. Etya. Kubanga waliwo bano betugamba nti batabula ddagala. Kuba ogambye osobola okuntunira bwoti. N'olaba ekizibu ky'erina ne wemba sikikugambye. Ogambye tefaanana n'ey'abalala etya. Abalala agenda kugenda anoge wali omululuuza agaye Farida agenda onyweko. Atabula eddagala. Naye gw'ogenda kuntunira bwoti olinga Farida oli mulwadde. Oli ngenda mugamba wano wansiiwa. Ajjanjabewo. Gw'ogenda kuŋŋamba Farida gwe ntunira bwenti. Kino kye kikutawaanya gundi akutambulirako buli. Ekitegeeza olina amaanyi. Omanyi tulina ekintu kye tuyita obumanyi. Ne tuba n'ekintu ekyokusoma. Ebintu ebyo byawula. Omuntu omumanyi nga tunaga nti amagezi amazaale n'amagezi amasomi. Amagezi amazaale gaba gasinga ku masomi. Ne bw'oba wasoma otya nga tolina mazaale. Nga tolina mazaale oba tolina mugaso mu nsi muno. Kitegeeza nze nina amazaale ge nava nago ewaffe. Amagezi katugambe nti omusaayi mulandira nga bw'olaba tulina babali baawo. Taata maama ani bonna batambulidde mu kuyunga. Kitegeeza omusaayi gwabwe muki muyonzi. Ate waliwo najja mu kibuga n'amanya nti yali akola wabali baawo n'asoma eddagala n'atandika okuyunga.
ng'alisomye busomi aliyize buyizi obanga bano abantu bafe bagenda ne basoma n'owira babalanga nti nalisoma okuva e Canada nalisoma okuva e India nze saasoma some buli lwolwa mu kintu obeera mumanyi waakyo obusawo bwenjagala obbaga abasebo ne bannyabo obusawo tekitegeeza muntu kulaba nga yenyeenya era wange teri ssabo teri ndege ndoza bannamawulire ba NTV bajja kunnye wange bankwata nnyo mu pulogulaamu zange teri nsaasi teri ndege teri nsumbi teri matiri bonaago gwosobola kusangayo era osanga mama Fina atudde gwe munyumya naye bwe muti tewali kyennina okujja ngo ngamba tujja kunsalako omutwe gwonna ogutwale ntusaagwe gulimu amaanyi gwe gwosuubira naye omuntu mba mmanyi nti kino na kino ekimutawanya kino muvaako oba kitya kati amaanyi ago g'okozesa waliwo omuntu ajja nga agweri ng'alina empewo oba ziba mpewo nga naye ng'alina amaanyi agamulemeseza okukola buli kimu abeerawo mu bantu n'agweri kati mama Sylvia tamukubya empiso yakola atya anti nina eddagala ndi mumanyi wa ddagala ogenda n'onoga eddagala ekikolo n'omugamba gendo ate ndi mumanyi kyekisemberayo ddala nti ndi mumanyi kubanga kyobumanyi nkitegedde naye omanyi oyita mu kyokutwoleseza obumanyi bwo otyo kati oyita mu ki okwolesa obumanyi kwe kuba nti mu famire gye wakuliramu yali etegeera ekyo kyokola famire eyakula enyiga emmere nga bafumba mu lulagala tosobola kukyusa mwana muwala n'omuzza mu kaveera afumbire mu kaveera famire ya mwami mukalazi gye nakulira mmanyi nti omulwadde bw'aba azze nga muguwa ddalu tasobola mujjanjaba era amusindikewo omuntu asobola omujjanjaba ye famire ya mama Fina kati gyalimu tukanya famire ya mwami mukalazi gye nali mmanyi nti omulwadde bw'ajja amugumikiza n'ava mu nnimiro najja naga nti genda okwata akakwanso kali okatabikemu gundi okwata omuwe oyo agenda kutereera n'olikwata n'atereera nagisigaza ndi mumanyi era nno kikwewuunyisa nti mu baana be waffe bonna nze ali mwata omusawo nkaaga mu bana era kikwewuunyisa nti mu baana be waffe bonna teri gwe nsobola kugamba nti ono yasigaza obumanyi bwa taata nabusigaza wasaayo omwoyo bayiye mwenyini nasaayo omwoyo nti obudde obusinga bannange balinga ku ssomero olwokuba nze saayina maama wange saafuna mpeerera bakuzalawo weka ombwati kati obudde obusinga natulugunyizibwa nnyo simanyi yali ndowooza ye ne bakyala b'ebiseera ebyali alina naye saafuna mukisa gusoma saafuna mukisa guyambibwa kati ne bano abaasoma bamama bawe be babaweerera si taata ebiseera ebisinga be babaweerera kitegeeza taata yali takkiriza abaana abaafuna omukisa ne basomako ennyo baali bamaama baabwe Farida omulembe gwa kakati gwawukana n'ogwedda abasajja bazaalanga abaana 10 nga yo okuzaala gwe mulimu ndowooza kansuubira ekyo kubanga bamaama baffe balinga maama gundi n'ekirala balinga balimi bamwanyi ng'omwana omutwala ku ssomero si kyekintu ekiri awo ekyomuwendo agamba omwana yeetaaga kyokumanya mu ssomero okusimba emmwanyi akiraba bamaze kukula nga oluusi tabafunyeemu naye abantu bedda ye kyeyatwalanga nti mwana we kunoga mwanyi abalinga abo abasawo balinanga eddagala kubanga muzeeyi wange eddagala bayitwalanga nabweru Bulaaya sente yalinga azifuna naye nga tasobola kunnyamba so mama Fina ebyo byonna byakola ebyamazima mu bujjanjabi bwe kuba nkunnyonnyodde nti nze bwe natwala Shaladu abasiraamu baagamba nti mama Fina oyo basobola omukuleetera nti asiraamuse n'okkiriza neebuuza abalina entegeka za Katonda n'obumanyi bwa Katonda Katonda kyasalawo tewaba akola ki akyusa Katonda omuntu omu yasigala amanyi mama Fina kikyali okujjako n'omwami wange naye abasigadde tebasobola kukakasa ni mama Fina oyo talina waliwo yaŋŋamba n'okuŋŋamba nti olumu nfuuka waliwo yansanga nga ndi muwanvu nnyo bwe yagamba ofuka kakapa otyo waliwo n'omwaga nti waliwo yansinkana nga ndi ku nnyanja njiwe wabwe nti ŋŋenda wansi nzikirira nzijeyo ebisente ng'ebimotoka bya sente biyimiridde oba okitegeera waliwo abali ku Facebook ennaku zino era kati tuli ku NTV bagenda essaawa zonna bakutte ebifaananyi byange bagenda biteeka ku Facebook balimba abantu bateekako ebisente ku Facebook bateekako nti oyagala omukisa oyagala obugagga oyagala biliyoni mmeka weereza sente bwe ziti nkuwa omukisa beefula mama Fina tali ku Facebook naye ojja kusangako ebifaananyi by'embugo
eby'amaanyi nga ntaddeko endege ntaddeko biki biri ku Facebook basebo ne banyabo nze sigulangawo Facebook simanyi na Facebook balimba baferera ku Facebook ne ojja kusanga omuntu ng'akola ebyo ayogera ebyo ku Facebook oga nti Mama Fiina eyagamba nti yatola shahadu ddala te yali kuno yayogera bino obumanyi bwa Mama Fiina obukugu bwa Mama Fiina olina bumanyira bulenga wenkolera ku Mityana Road wekumanya nti Mafina lwe bamwogera ku kino ali kino ekirala nti omuntu kyatamanyi takikola sikakasa nti bw'oba tomanyi kintu n'otakikola gubeera musango Mama Fiina ye musawo yekka era kyekyannondesa n'okunnondesa ku bukulembeze gwe bwoyogeddeko ti Mama Fiina okwira abasawo bonna mu Uganda ekyo nakyo kyannyongera okuntumbula okumpita omulogo ennyo olwokuba bannonze okukulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga balinga bagagwe n'abalo otyo era omwami wange nga tumaze okufumbirigana yangamba nti nina omuntu omu yaŋŋambye era nga nti gwe omanyi amanyi Mama Fiina g'alina omanyi okulira abantu abo omanyi kyoba weetesse abamundoza bagamba wamuloga n'omuloga alyokajewo otyo naye bambi naye nga kituufu omuntu asobola okuloga omwami amwagale kubanga mpulira nnyo abantu nga bagamba kuba omusajja akwagadde Farida waloza omwana w'abandi wamuwunziza mudisiza mu maka osobola okuloga omuntu n'akwagala biri mitendera bya mirundi mingi omanyi sitaani ebintu bye bayita eddogo gyeriri okuloga gyekuli tekuwakanibwa omuntu akuloga ku ssaawa 5 ku 10 n'akukyusa kisoboka naye ekyenjawulo ekiriwo nti tekuwangaala nga musaayi tekusobola kuwangaala nga muntu akwagadde mulaavu kuba kwa kiseera kubeera kwa kiseera buseera okitegeera kiringa omukisa omuntu gwafunye nti omuntu obeera n'omukisa ne mubaamu aga nti njagala obugagga obw'eddakiika tebusobola kuwangaala ng'ono afunye mukisa naye nga gyekiri omuntu asobola okuloga munne buddakiika sekendisi busekendisi omuntu aba amaze okukola kyayagala oba oyagala oba toyagala ebbanga limaze nga nkulembera abantu abo kati bwe babisomera ne bifuluka oba oli awo bakuba bukubi kibooko ogamba ng'omusajja kuba anti nga bifuluse kiyinza okulwawo okufuluka kiyinza okwanguwa omanye entegeka za Katonda zirwawo olumu ate entegeka za bino zanguwa omulundi ogumu naye nze kyendowooza mu byonna nti zirina kuba mpisa bikolwa bya muntu bwe bigattamu edda bajjajjaffe bwe bafumbizanga abaana abawala bafumbanga akatiko k'oluwombo ne bakawa omukono akalya ekka buuza kigendererwa kyali ki kunyweza mukwano akatiko kanyweza omukwano ne bwenkakwata kati nenkafumba kantu katono nnyo butono nnyo wabeerawo ekintu ekinyweza omukwano nga tukigaana naye nga buwangwa nennono nga tewali alina sayansi wakyayinza nga tulina eddiini naye nga kiri kya buwangwa nennono tulina ebintu bye tulina okwesigaliza nga bbe bya buwangwa naki nannono Mama Fiina ekintu ekikontana ne Allah sikikola ekitakontana naye nga kinasobola okuleetawo embeera ennungi nkikola waliwo abantu agenda ew'omusamize oba ow'omusawo n'agamba njagala ondogere gundi oba amere ekintu wano oba ebitundu bye byekyama bidde wano mu feesi lwaki omusawo aba akola ekintu ekyettima bwe kiti nze ngezezaako nnyo okukyusa embeera eyo kubanga twalirozesa abantu bajje wammwe kuwona ngezezaako nnyo okukyusa embeera eyo nze najja okunnonda mu 2005 okunnonda okukulira abasawo b'ekinnansi mu Uganda yonna kyali kyebonero nnyo nga tewabangawo mukyala yenna mu byafaayo bya Uganda akulira abasawo era kyevolaba nti bwe bajja okunneesimbako abaali banvuganya nga bagamba ekintu kimu nti Mama Fiina mulungi nnyo naye tesobola kukkiriza kukulemberwa mukyala ate omwana omuto omwana omuto akulembera omusajja w'emyaka 9 10 amaze mu busawo emyaka 9 nga balaba kyebonero naye bwe baatuulamu baatunula ebisaanizo byonna nga banoonyeza mu Uganda yonna nga Mama Fiina alina ebisaanizo ebisobola okubakulira ebisaanizo baatunulira ki bingi sente ekisooka sente zo wazirina sente zo kireme kufuuka kizibu zo weeziri naye n'ebirala baabitunulira nga Mama Fiina oba balaba essabo olyo nga ddene nnyo ate nga sirina ssabo nze wange bassebo ne banyabo sisabe bulenga ku lw'Emityana omuntu bw'okwata ebusega ne bw'obuze wa bodaboda mu Kampala wakati ne bw'obuze wa takisi ne bw'obuze wa nti twale wa Mama Fiina bonna bamanyiwo ndi ku main Farida bw'oba oyitawo genda ku lw'Emityana ndowooza olabawo naye baatunulira muntu kyasobola ebiseera ebyo nalina emyaka ndowooza 26 27
wenakulira kinansi nawezeza emyaka gyange 38 omwezi gwe 12 naye bantuukirira okunsaba nti twagala otuyambe ojje otukulembere nange nentya ndowooza balaba olina connections president omutuukako otyo poliisi ogimanyi otyo ate be ebiseera ebisinga babeereyo mu busoko olimba mu nsiko mu busiisira ndi w'amazima omuntu bw'abanga sindisa amayembe n'agasindikira ono ne bwogenda mu kkooti bakuzaamu mafina tegenda mafina omuwabiri kooti zimanyi okusindikira abantu babazza buli lunaku emisango mingi nnyo nina fayiro nyingi nnyo ez'abasawo nina emisango mingi nnyo kati mukubimu bannegeire bagamba jangu olwo omwami yali abakulira Benegulu amaze okufa nyenzija mukulembeze nga ndi mwana muto nembeera n'abanneesimbako baali basatu ndoze yafuna obululu obungi yafuna obulundozo banga 14 nefuna obulu mitwalo kuba abasawo benkulembera bali 23 naye bwe najja mu bukulembeze anse yandeetamu eyawukana n'abantu Uganda kyemanyi najja kukyusa mbeera y'abasawo embeera ekyakulemye kubanga tukyalina abasawo abasaddaaka aba kyusiza nnyo okakasiza kuki tibe basaddaaka ani asaddaaka ebiseera byonna Uganda bwetave mu kintu kirowoozebwa nti olwaliro bw'okwata omuntu n'omutemula n'omusalako ennyindo nti oyaba musaddaake olwaliro bw'okwata omuntu n'omutta nga tolina paati gy'omuggyeko nti otaba musaddaake olwali eyo endowooza bwetave oba kyatta nnyo abantu Falido omuntu akyakwatira nnyo omwana wo nga mujjawo n'amukuttira namusalako ekitundu abuzeebuze Falido omuntu akyasobola okukwata omwami we olwokubanga amukyaye n'amukuttira eyo embeera Uganda bwetaggwemu ndowooza yakusanga nti oli bamusazeeko ebitundu ebyekyama bamusanze mu kibira omuwala yabadde ava mu bbaala abamuse ne bamusuula ali nti abo baganzi be nga bonna enzita basi ne okubuzaabuza obujulizi senga wano mu Uganda oyagala okutta ensogi malewo gwe mutte musaleko kapaati k'olwala oyo musamize omuntu asobola okukwata n'akutta aba asobola n'okukwata n'akusaa n'akugyamu omutima kitegeeza aba mumalirivu nalabako ku NTV ebbanga ero baafulumya lipooti nti bizuuliddwa nti abantu abamu basalibwa ne bagibwamu emitima ensigo bipatisi ebyenjawulo ne bitwalibwa mu mawanga g'ebweru olwaleero obwongo bw'abannayuganda bukyatunuulidde basawo ba kinnansi naye nga bano ba businessmen si kyebawolereza nti tebabikola naye tuleme kwawula Falida azizza omusango ate tugattikemu NTV si ebeekoze omusango ogwo nze nejja mu bukulembeze ng'abasawo be bali abantu abatiibwa ennyo bannaggwano atambula yenna nga tanaaba natambula yenna ng'agize endege ng'olabira ddala nga yaakanga byakanga naye ng'akanga ayimiriddewo ku busawo takola si mukozi nenjagala mbasomese nti omusawo w'ekinnansi okugaba eddagala n'ogenda osimaali eddagala n'oligabira omuntu si mulimu kuba guno omulimu tugusanga ogwa bajjajjaffe olina okuba n'omulimu ogugwo ogukuyingiza ssente ogukuwa nga mutufu bayita abasawo bonna ani mugagga bayita maama Fiina yekka kati nga abasawo balina okuyiga okukola maama Fiina sibeesinga nko ku busawo nti nkole ngaggawale natandikira mbwawo sigala ofumba katogoda ndalinnya yambuka mpaka wentuuse kati wogambira nti bw'osoma abasatu abakyala n'otansoma oba muguwa ddala ngayokuya ti banne basomye abakyala balina ssente maama Fiina taliimu kale soma basatu bw'otansoma bagamba nno alipoota ye batulaba abantu bano nga abantu bagendayo babawa obugagga naye nga gwasaba obugagga mu butuufu tafaanana ayingidde mu kayumba akasokolo naye ng'ayingiddemu wa master degree yasoma oba minisita oba atya ayingidde amutunzizza ebizimba amutunza amuwadde biliyoni namba nti amuwa biliyoni 35 agenda okutwala nga muguwa ddalu bazibawa ne bagwa eddalu abaana bababba baffere bavubuka bato najja n'awaaba olumu n'atya n'omuteeka kamera za NTV nobagamba kuteeka kamera oyogere nti agenda ku poliisi timunaabo tetubasobola ddayo wa maama Fiina okiraba kati maama Fiina kivula nti mwankwatako wano olumu nga nkuba omusajja mugudde mu bulago mmotoka ebyo byonna busungu so sajja olw'okubanga nti nyumirwa nnyo obusamize bugende mu maaso naye najja okulongoosa omulimu gw'abasawo abasawo abatuufu basigaleyo ku mulimu gwabwe teri kireetedde kuvuma nnyo basawo nga kweteekamu ekyo kyotasobola kubanga olw'ensonga
omusawo bino byonna byonna embogo zino zosanzeewo amafumu biki kibanga bwe tugamba tuyingidde mu NTV tusanzeewo emmeeza tusanzeewo biki zikamera ez'enjawulo ezirina mugaso naye nga weeziri naye nga kamera enkwata eri emu eno gye ntunuddemu tukanya naawe oyinemu ziri bbiri kati essaawa zino zibatulabirako naye kitegeeza nti omusawo asobola okukola okujjanjaba ne waba tataddeewo matiribona nga faaza bw'asobola okusabisa ne waba tayambadde biganduula ebyo byonna byonna bisoboka nti obusawo bwe buli mu ngalo katonda alina engeri gye yassaamu okukisa omukisa ku muntu nti gwe jjanjaba abantu bange katonda gwe tokkiriza nti allah alina abantu beyateekako omukisa nti jjanjaba abantu bange tokkiriza nti eri sheeka ayinza okusomera dduwa neekulamira ate eriyo n'agisoma neegaana kwegamba obuzibu buvuddewa kubanga abantu abagenda mu basawo okuloga n'okufuna ebyobugagga bangi beeyongedde naye kati obuzibu buluddewa ate ne bebabiddeyo bangi fe abantu fe abatalowooza nnyo nga tugenda okukola ekintu kwe kuggwamu amagezi n'ogenda ew'omuntu gw'olaba yadde atakwatanga kakadde wadde akatono bwe kati omusawo obukadde bino wadde akatono bwe kati amala kujjukira luvannyuma nnyo naga nti kagende wa maama Fiina bwe yali agendayo teyakugamba bamalamu banajja kweta lipooti ey'okukola ki ey'okuwawaaba okiraba so senga obeera e Masaka n'onkubira nonganya omusawo bwati ne bwati ne bwati mutuufu nsobola okuwamu advice obamanyi n'abakyamu bamanyi bakitwala poliisi abakyamu era be bantu nga bonna abeera wano ku NTV waliwo abasajja abali ebweru awo ng'omusanga nga alina fayiro ya NTV na buli kimu kyonna nti oyagala bulango ate tetubalina wana bagenda ne bagamba abantu nvudde ku NTV amawulire gano ngenda gatwala mu transport so buli wantu wonna bassebo ne bannyabo wetukolera emirimu gy'ensi eno wabaawo abafere nze nina abantu bali wali bulenge ewange wenkolera ne bateekawo n'obusabo awo okulirana ti maama Fiina omulaba osasula miliyoni ezo bwani ate onaamulaba oti akole ku ggwe omunaku kuba nze nkola lwasaana eziyanjaba lwasanda abalwadde bange nti nzijanjaba abakoowu nze njagala omuntu ng'ensi age nti ntambu obajjako ssente kubanga babo bakoowu kisinziira ani gwojjako ssente naani gwotajjako ssente kisinziira ani gwojjako ssente nogwotajjako ssente eriyo n'omuntu ajja nga counseling just nga si wakujjako ssente kubanga ewange kutuula kunyumya kuseeka n'ombuyira ebizibu byo musajja mwagala nnyo naye ate oyinza okubanga ebigambo byogamba omusajja byebimukutamisizza nga tekyetaagisa ddagala eri abajja nga banyiivu aga njagala kutta nomugamba naye ogwotta wandiwulidde otya nga basse mwanawo kati abantu b'ebweru babeera n'ebizibu bingi nnyo nnyo n'omutuuza n'ayogera naye ku ssimu n'omugumya ng'olaba obusungwe baganda bange bandoga biki famire ng'olaba ekyankala nyine n'ogizaawo obusawo mumwa obwannabbi buno obusawo muntu kwogera na muntu kintu kitono nnyo omuntu n'akola ki n'ateera kati bwenajja mu basawo bano nenjagala noonye kizibu ki ekibaviirako abamu okukola ebikolobero abamu okukwatibwa nga bakoze ebintu ebitali bituufu nagenda okuzuula nga mirimu omuntu olwaliro Farida bw'obanga obeesinze NTV yokka nti kwenina okulya ojja kuwalirizibwa okukola ebikyamu naye bw'oba olinayo akalimu kakalala kizibu nnyo okwesiba ku kyotasobola baweereza bya muzannyo nga naye weesimbyemu naye kampeeza ebyemizannyo byotamanyi oba okiraba so nentandika obbabuulirira ne batandika okuyiga okukola abasawo abasinga kati bakola abasawo abasinga kati balina we bayimiridde si be bali aba bulijjo mu bemumanyi balina zi bizinesi zaabwe kati maama Fiina yandibadde yeebazibwa nnyo okulongoosa kati bwe natwa kyadu nenzija nfuna ekizibu ky'abasiraamu ne bagamba tosobola kusigala ng'okulira abantu abo kati baagala okiveeko mu constitution yaffe we nasanga obuzibu temuli kiraga nti omusamize ennyo kafulu yanaakuliranga abasawo naawe Farida bw'obanga olina ebisaanizo ebigambiddwa osobola obbakulira kati abo bali bagamba olekulira omulimu bakimanyi sinzeseka mu bantu omuntu aninako obuyinza ali ogwo Mwami Kigundu ye Katonda abasigadde seta ne Mwami Kigundu wajanaga sikyagala ojjanjabe Mwami Kigundu yamanyi ekyaffe yamanyi kitukola kubanga amanyi maama Fiina yaani ajjanjaba ki
ewange tosobola kusanga wadde akantu amanyi maama Fiina yaani kati tasobola kuddira tukagenda abage banne mukyala wange tali kino mukyala wange tali kino ye akozesa kulaani ne basheeka abategeera nze basheeki bange bentambudde nabo omugenzi Supreme Mufti Zubair Kayongo yali nga gye waka Sheikh Muzaata mukwano gwange best friend wange nnyo Sheikh Gugwa mikwano gyange abasiramu gomanya abagundiivu bootena nti bagundiivu bamanye eddiini kyeki eddiini Kulaani tevuunula nga gwe Farida bw'ovuunula wewabeerawo kyemba nkoze ekikyamu bajje waka nga bazze kulabako bazze kubajjanjaba nga tetunatula na shahadu nga bajjawo mikwano gyange just nga mikwano gyange kubanga ndudde nina abantu okimanyi nti abantu bonna mikwano gyange okimanyi nabalokole mikwano gye tonda mu kanisa Pasika gundi Bugembe tewandabayo tolaba nko wano mawire ku NTV nga nzimbye Ekereziya nze ntambudde n'eddiini ebbanga lyonna manyi nti Katonda ali mu nsi muno afuga buli kimu yalina obuyinza ku muntu ate yasobola okuwolereza ensi yonna ne bwekwegaana ebizibu bingi nnyo byetufuna mu nsi muno Farida kati wobadde tonakusiramu kubadde osoma ddiini ki nga ni mukyala mukatuliki nnyo nga ni mukyala mukatuliki nga nendo bulungiwa abakatuliki n'abasiraamu be bantu abazibu okukyusa okumanya laavu y'amaanyi yakugonza naye nze omusaayi gwange nga kubadde musiraamu nga bwe naggambye ate ng'oli mukatuliki omanyi oyinza okubeera nga oyagala ekintu naye ng'obulamu buuzi muntu akusindika maama Fiina atambudde mu ddiini y'obusiraamu ng'akasaayi kasika naye ng'abantu bendi nabo baboofu tasobola kuvayo kugamba kintu baboofu be baliwa batata abaana basooka oba tebakiriko nnyo nti bakukyuse n'abakuliraanyi n'emikwano gyo n'abantu kubanza emikwano gyabwe abasinga basiraamu naye okuvaayo okuteekawo nti naye Faida ero tewayambadde bulungi ng'omuntu akutya olw'okubanga omusingako obunene oba okiraba ndowooza so Katonda bw'akuwa omuntu asobola okugamba nga meje kigunaga nti kino awadde obadde okikolera mu makubo amatuufu makyamu kakati kiveeko okufumbiddwa jjojjuzi olowooza ssente zino ennyingi zewafuna ng'okyali oba omulimu gw'okola byebimu ku byakulwisizaawo okufumbirwa oba gwe mwennyini naye wakyagala olowooza no naruddewo nnyo ekisookera ddala nabonaabona emyaka 18 okuva bala we nazaalibwa then nembonaabona mu 9 nenkola obwawusigaalo 9 ndi mu obwawusigaalo obuyingiramu oti era iwe bwandeeta mu Kampala yali password eyingira ekibuga Kampala okuva emukono enseegaanye eddagala olinoga naye tulaba ddiguza oba tata siritunda kuba nali muto nnyo wali onogera taata mu myaka 10 n'emeka nali muto naye nnogera taata naye eddagala era teryandimenye nnyo kugamba nti nnoga eddagala naye emirimu ng'olina okunoonya eddagala eryo olina okufumbira abaana bagenze ku ssomero olina okukola ki ng'oli mulekwa bwe baakusitwangayo okutwala ku kasomero osome ku byeroki wali ne bagobera ekitabo ate gw'onogera eddagala era n'atagwira ekitabo waviirayo taata we yali akyaliwo taata wange yakafa yafa 28 abaddewo nga tubinyumyako tubijjukira wamusiibula ng'ogera n'ogamba taata kangende neeyiiye na saamusiibula bajja ku kyalo nga banoonya busigaalo nze nno mbadde wa mukisa okuva emabega tondabira wano banoonya busigaalo kumpi eggombolola Namba ani anoonya omwami yajja nga ava e Kampala omanyifu abavanga e Kampala ntubawa ebitiibwa naye nze yali akalulu nakati babakuŋŋaanya nga wona akuŋŋaanya bamodo otyo ate kako yali musajja mugagga ne baŋŋaa nti Sylvia ye waakolera tewaba akola nawunzika banno ye baŋŋaa nti ogenda okukola ogendana mu mmotoka bali abimanga wali be bakutwala nga togirinnyangako emmotoka twalabe omusajja ayitawo n'emigaati katugambe nga ebitiibwa amaka go tugamanyi gegabira n'emigaati gegabira n'ebyokulya abalina abaana bali e Kampala ne banyingiza ekibuga nze n'omukono gye nalowooza nti nyingidde ekibuga twatuukira mu tawuni y'Emukono bwe yanyingiza ekibuga nantwala kusala amalodi owa Muswangali nagenda okuva mu kyalo nga nsomye P4 nagisomako second term
bwe natuuka eno omwami bw'amala okuntuusa ku Salama Road nalaba nga nkola butufu nali nkola naye ng'ekimbulamu buyonjo nga omanyi omuntu gw'ojje mu kyalo buyonjo bubeera butono. Kati bwe ntuuka omwami nalaba nga njagadde nnyo kuba mukyala we yali anobye nanga naye nti okola nnyo emirimu bwe nkusula n'abaana bano ne nkutwala ku ssomero n'osoma nabo ne mudda era n'okola emirimu gy'awaka tosobola kunze nsobola kubanga nali nfunye okusoomoozebwa ng'oluzungu kati ntandise okugyamu entondo ate ng'abaana b'omugagga boogera luzungu ntandise okifunamu entondo omwana agamba oluzungu toluwulidde n'onyiiga kati ndowooza bambi nalabanga nange ntandise okwennyamira bano abaana mbasingako emyaka naye ng'oluzungu lwe baŋŋamba olubula okunfukamiza ku ttaka kati nempisibwa bwe bwansitula yantwala ku Mulandi Pawe Makindi n'abagamba njagala omwana n'asome n'abaana bano olwo bakutadde mu piiki ne bampa interview n'ogiggwa nenjigwa ne bampa eya P3 nenjigwa eya P2 nenjigwa gwegolina magazigo gali amazaali jukira ndi munene ndi mugimu emyaka olinga mu 8 ndi myaka nga 12 nali njiweza 13 kati ndi mugimu ndi kinenenene n'onyiiga wanyiigidde by'abaana kugamba Lungereza kale ate ogudde interview ya nayigira motoka omusajja nzizaayo nanga nyine Silivia gumunanga noli mwana epitoko biwa tebatawana kuwa bagamona jjajigu tebatawana kubanga nali mpeddeyo nga ne bantu z'obutuuzi siseka seka nsibwetyo kati naga atubireko ebyokusoma tukufunira interpreter teyangamba nakungamba namugamba nti biganye nze yafuluma mu kasenge omukazi mwe yandika ne nnumba mukama wange ne mugamba taata nzikiriza tuddeeka tuddayo waka nembeera mukozi mulungi naye munnange nenkigumira omusajja natandika kubbaga nti munnamwe temugamba nnyo luzungu mumanyi oluganda mulembe mukanga nnyo kati omukola w'akaseera omusajja n'awassa n'afuna omuwala omuto n'amuleeta kati bw'ayita omuwala omuto ekizibu kye nasanga nga ngaba nnyo ebintu byawaka ngaba nnyo amatooke ngaba nnyo abakazi bankeera bukezi olw'olufuluma n'afulumya emmotoka ng'oli atandika sivya munempayo ekyogo ky'ettooke sivya mpayo ennyaanya sivya omutima omugabi gwava dda ekyobugabi nakijjira ddala ku maama nze maama nge teyalina infact family teyalina kika kiri awo naye nze nakula maama yamala kufa nenkakasa nti yalina abantu nenga talina bw'abayita nga tebanyambye yalinga ayamba abantu nnyo sobola nakutuuka mu kkoota ya maama nga bwe yali ngayamba kati nange bandeese mu bwabusigalo nfunye omukisa tandise ogaba ebintu by'omusajja waka kati ono omukyala bwe yalengere ku makya nga abantu ngabangabangaba nakuuma mulenzi w'ekiro namugaba omwana yakwavuwaza dda agaba buli kimu okuva edda ku manda mpaka musajja nampita nambuuza ate kati nze mukumuddamu nemugaa nti nabo baba tebayina ate nga ffe tubiina bigenda kuoyina nnyo nakuba musajja nakuba emigo miyitirivu nnyo nebaza Katonda omwami oyo yafa naye namujjanjaba namwagala nnyo era abantu abasinga bali bamanyi nti ozubanina ne bwemuyita namujjanjaba namusonyiwa kati bwantulugunya nangoba naŋŋamba genda olwo nno omuwala yamuteeka mu kajubi mugobe tekimanyina luzungu ne bangoba kati mukungoba olwokubeera nali mukozi mulungi nnyo kafulu awe waali omukyali yali apangisa ku mizigo egyo ng'alina mukwano gwe alina maama we ayagala omukozi amulabirira awo ndoozo ndaba bwenseetuka banzijje ku muswangali bantute bugolo bimu fulaati kati naawe nafunira ku ssanyu ate abeeyo nga bamenya Olungereza ate lw'amaanyi ate nafuna essanyu nze tesobola nakukutendera bannange jjajja yandaga omukwano mukadde oli ng'alina abaana be batono nnyo baali babiri omanyi famire omukyala gye bamuteekamu ey'emirembe nga tuyira ku dining nga tuyina nzo awo okyusa olwo otyo walingawo erirenzi nga lyeyogezayogeza nnyo oluzungu kati ate nga nalyo lirabika linneegwaniza kati nze naye nanyiiganga odijja ku luzungu noyogera mu Luganda ndikyawale nga kawalya nze yantama nga weefuulanga gwe oluzungu lwalumanyi naye lwakuba ono yakutama nga ndumanyi nnyo nenga nze kawalya wantama okuyogeza oluzungu olwo kati jjajja n'akimanya nti nze oluzungu kizibu kyange naga bannange mulekeraawo okwogera oluzungu nga watasaanidde luzungu awo omukyala we nakola akaseera nenfuna essanyu era ew'omukyala oyo gwe nakola ewa jjajja oyo
wenava nenzira mu kyalo bwenzira mu kyalo okuva eyo nasibira mu Ndeeba nga lumwe nnyiraze gwenzirako kati mu kyalo zeeyo kolayo ki odde Kampala n'odda mu kyalo anti bebisira oba ofunye akasente akamu abatasobola kudda mu kyalo nenzira mu kyalo ofunye akasente akawera ogame kaŋŋende asaafunayo kasente kawera naye nina ekyaliwaawo njoke nzire mu kyalo era n'omukyalo twagenda naye ne oba nabo wagaba ebintu byabwe nogaba n'eddagala li saagaba kubanga byali muna ebyebugolo byebimanyi oyinza okumanyira emizigo bali mu fulaati bano boogera luzungu lwabwe bano abaano bateeso bali abawali balango kati nsuubira nali nakuwagula mmere nnumba abalango mbagaye nti mbayetedde emmere nampansabye kati eno tebakusaba buli omu afa ku mudaala bagagga buli omu apaakinga motoka najjamu ebintu ewa Muswangali gano maka buli buzigo abaavu bonna baggweredde ku mizigo bakuŋŋaanya so awe nava netandika mu Ndeeba tugenda kuwumulamu katono bwe tukomawo atubuulire bwadda mu Ndeeba kiki ekiddirira tabaawo programu oli ku mwasize mutya tuli ne Sophie Namutebi Kigundu oba Mama Fiina ebugoloobi totubudde kyakugobya naye nze ndowooza ekale kyakugjayo Kawalya onalabika yakutawaala Kawalya twali tumaze okufuna obutakkaanya omanyi nze nakula ndi muntu mulalu nnyo era nze wabeerawo obudde bwentwale nga naye ne Mama Fiina bwe nkubya Mama Fiina oli ne Mama Fiina ono wali mulalu nnyo Katonda nga weerega tolabika wali kimpi bwe kinene naye nga ne bweyobongoba nga bakutenda nga nze tonkwata ate nga ne woba weetenda nti tulwana nze nga sikkiriza nti ompangudde era nakati sikkirizanko mu bintu ebimu kati kyekikuza mu kyalo kubanga majjajja yali akwagadde omukyalo no twabeerawo nanjagala nnyo naye tujja tufuna ekizibu kimu waliwo mutabanyi we ng'ali bweru bwe yajja saamumanyaako kuba naye nakabeerawo akaseera katono then omuvubuka oyo n'agenda ewamwannyina eyandeeta wano ndabire maama waabwe kati wayitawo ennaku nga 3 netutabaga nti gamba jjajja agambe Ivan aleme kuddayo bweru bajja mutta ani olwagamba ndoota nga bwona aloota ndooza oloota nawe Falinda baleme kukitwala nti kibi kati nenziramu nenkeera nenziramu nenkiroota nti mugamba oyo takkiriza Ivan kuddayo bajja mutta era abeera Canada nensuka nolowooza kirooto nensuka nenumba jjajja nemugamba jjajja nemubuuza wasuza otemuga jjajja bangambye ogamba Ivan mbw aleme kuddayo bweru mbu bagenda mutta bwe naloose kyeva mbuuza nti Ivan omumanyi nemugaa simumanyi nanga Ivan omumanyi kunze simumanyi n'aseka n'abirekeraawo kati olunaku nkyalujjuka lwalina lwakutaano Ivan ng'alina okuddayo mugambe ekintu ekyo olunaku lwakubiri Ivan gye baddirayo kuba teyajja no wamaama we baamusitula omutwala eri kuba ge gaali amaka amanene bano gye baali babeera famire maama we bamupangiza kuba baali bamasaka nga batwala muvubuka ffe tetwamulabako era tetwamumanya bwe yatuuka e Canada mukyala we n'amufumuta ekiso n'amutta kwolwo nga yakatuuka naye bwe baakuba essimu ogamba nti bamusse buli muntu yenna yafubutukajja wa mami kulaba Sylvia kubanga bonna bali bakitegedde si byafunye bonna bakitegedde kuba ono yabagamba nti omwana yalose bwati ne bwati mwana kati buli muntu nga yebuuza ono muntu ono kiki kati gwe watya n'owulira ensonyi nogamba ne sibanga nze nakibaddemu n'olyoka odduka nze sakkirizangako Farida nti ndi musawo paka ne sawa yakakati kubanga ebiseera ebisinga nayabanga nti balina engeri gye baboolamu abasawo nga ne woba olina kyewandikoze ogaana okikola olw'emyaka gyo n'obulungi bwo oba okiraba olw'emyaka gyo era nze senga tekwali kuyamba bantu nti kuba waddagala ino kati wano ku kirooto ekyo kwotandikira wentandikira nengenda ekyabazaala ewaffe gye banzaala manyinzaalibwa kyabazaala nembeerayo nenvaayo nenzira mu Ndeeba lumwanyinaze gwenzirako tuzaalibwa maama yali yatulimba nti mugagganya abeera mu Ndeeba so naye munaku muyitirivu ngenda okutuuka mu Ndeeba twatuukiraawo neŋŋamba nkoze ntya naye nga ekinzija eri okujja mu Ndeeba size kubeera musawo ndi myaka ndooza nga 15 16 nengenda mu Kisenyi netandika
ne wabira mukwano gwe nangamba waliwo webafumbira emino gy'amatooke ntandika okufumba akatogo mu kisenyi ewamwami kawalya kalibala nenfumbanga emino gy'amatooke neginemu olw'abavubuka abo boolaba batawaanya nga bakwano ogutambula kuti nakuba kabina nakola bwati ani nga sina gagira bwota muwaana takulyako mmere nenga kambiveeko nenzira mundeeba ngaliwo abantu bano abagaggagagga si bagagga bano abawala ababeera ku muziga batagala kwoza nyaga baagala ogenda neweboleza engoye n'ogolwa ne bakusasula nenkwata ttende eyo nentandika ngaokwoleza abantu engoye mundeeba muzigo ku muzigo nengazi wano nenfuna n'omukozi wamu n'ekyo nga bw'oba onfunyeeko omukisa nemmanya ekizibu kyo nga nsobola okuwa eddagala n'otereera mwe mwali omukyalo nga amuyita Omumbejje Nakayenga oyo nga yali ayagala bba wa mutwale Bulaaya naye nga waliwo embeera ndowooza bawe nga abeera Bulaaya yali ebalemeseza simanyi kati mu mbeera eyo mu kukimanyaako nemuwa obuddagala ne mugagenda okole bwoti ne bwoti bya amala okugira bbaawe ebintu bikutuka amukima naye nga njoze engoye olwo omuntu gwowadde eddagala ly'ekigala nga yaleeta munno omulala gwowadde eddagala kino yaleeta munno omulala ontandise okufuuka omusawo abantu batandise okuntuuma era abantu be batutuuma timunange oyo mwala aliko amaanyi mwana we mwala aliko bwomulaba oti akyuka gw'ojogendeyo saa 12 abeera muddugamu nga bituufu wa siwanvuwangako siddugalangako naye abantu bakutuuma bwe kibaba baagadde olw'okuwonya gwe miraku ng'omuntu wanaatambula okumala emyaka nga tawonyi najje wonze faida abantu bawonera ewamafiina bw'oba olemeddwa okuwonera ewamafiina bw'otyo gwe mankutadde n'ogaana okuwonera ewamafiina wange wajja we nagambye nti gw'ogamba nti kino kinene tekisoboka mu Uganda oba kijjudde Nigeria osooka kituusa amafiina abakubuza atuukako amafiina kati omukyalo oyo agenda ebweru bwe yali agenda yaŋŋamba kubanga mu mbozi twanyumyanga naye nga muga nti mpulira njagala okukola naye sente sirina buno bwe bwe twazanga ku kyalo nga bakuwa nusu 2 ate 2 olina okusasula ku wali akayumba yomusula olina okutetenkanya mukyala naŋŋamba Sylvia waŋŋamba oyagala kukola titoyagala busawo naye bwe nkuwa kapito wange osobola okugwira mama wange emmere ng'omugwira ettooke ku wiikendi n'ennyama buli lwa 6 ne mugamba nkisobola nankwe kapito wange nti mumbe walingawo edduuka nansagazi ku mini price nampa kapito yali mundoza 8,000 nga 7 nakuwa edduuka mbuliro tekinga nampa si dduuka lyalimu abantu bangi nnyo ku nansagazi awo naye nampa kapito we yali wa Buveera naŋŋamba wuuyo we natandikira netunda obuveera kati nagala okulanga bana batula muno bakeera kweteekako makeup biki nawe notandika nga sina budde bwa makeup nenfulume bwe ngaka nfulume bwe ntandike okutunda obuveera buno mu paaka nga ndi abaana abalinzi bajja basuubula pakiti ku pakiti ningabo babutunda wanti mu paaka kogenda obwetundire nembwetundira namala emyezi ndowooza nga 3 sente enziwira aliwo omukwano gwe nga asuubula Nairobi nemubuuza naye mu abasuubula Nairobi omusuubulayo mutya nangamba tugenda tuke Nairobi tuvungisa sente wali busiya ku boda ne tugenda ne tusuubula ebintu oba na sente meka nti oba n'emitwalo nga 8 osuubula nze ebiseera ebyo nali nkufunyisiza emitwalo gyange 34 ne mugamba nti nze nzirina nangamba ozirina nti bwoba ozirina tugende naye ng'omanyi kyogenda suubula era bwogenda suubula buveera nga ngenda kukyusaamu mu kusuubula obuveera mbuvuddemu nasuubula buno bwe bwakacungwa edda abaana bwe bayambala akacungwa papo obugwe bw'abaana abato ab'omwaka awo bayambala ng'obwo nga tugenda Nairobi twabukinga akamba tulinya tugenda Nairobi tugenda okutuuka Nairobi nga ne sente zeyayogedde empitirivu nnyo kuba nasuubula ku ezo sente zange neepakirako nensuubula ate nenfisa emitwalo ndowooza nga 8 ekizibu kye nnafuna ate nandifisizaawo nnyingi naye omutaputa ono yantwala ate yali muzibu nnyo oluzungu kirwadde oluswayiri kirwadde kati awo nga ye yetuulamu bwetoozi bwati najje naga nti agambye muwe sente bweziti kati bwetudda ne ŋŋamba bannange olimi ontandika okufuna obusungu bw'olulimi oluzungu olwo nga nina okuwambako ekimu kale ne batugamba wali ku ddifula basomesa ogenda mu ddifula
mudifulo otuuka wali gwe n'oseka osekeera maama fiira ng'olaba abasajja by'omubuto bwe bati ate bakwasaamu wadde ng'oluzungu omuntu atetemeka butetemesi bwati n'ayagala oggwa naye n'ogamba kantuule ensome nayina n'omukozi we gwe nali nfunye ebiseera bali bamuyita Sanyu nga tulina okulwogera naye kati nasomayo ndoozi wiiki bbiri ne bigaana nabula nabubuzi nga ninga ataasasudde ne bigaana ntandika obulamu ntandika okukola sente sente zitandika okuyinga onyingidde Nairobi tandisa okuva mu grade gye mumanyi kubanga nze nagula emmotoka yange yasooka Kigege empya mu 1997 97 nga ndi mwana muto sente zitandika oli mu myaka za 18 sente nze nagenda okuzaala omwana wange Fiina okufuna omulenzi gwe nasookerako oyo okwagala anzaalemu omwana nga ndi muwala ayina sente tezingulidde bugwizi kati oluzungu tandika oddwe training nze kasaagala nnyo oluzungu nagenda okutunamu ekizibu nga ndaba abantu abansaba emirimu bonna baddiguli nga ndaba ate nze Namutebi ow'ekyokuna ng'ate ndaba ndi w'amaanyi nenzikiriza ne ngati sibitabo Katonda ono ayina ensonga lwaki nenga Katonda ono kitegeeza asobola okukumma ekintu ekimu n'akugerekera ekirala kanekkirize ate oba omulema asobola okwekkiriza kati mwaka gwa 2009 nenva mu bugwe buno bwe nali nsuubula ebiseera bye twalinanga Funtula nenzira mu dduuka kati ge muyira Mama Fiina Garments nenzira mu kusuubula mukwano gwange era Florence n'aŋŋamba netugenda ebweru ntandika okusuubula gomesi z'abakyala okuvako nennyingira gomesi z'abakyala jjukira okujjanjaba nzijanjaba oddayo olw'Essande ng'olwo nzijanjaba lwa Sande luka mpaka kati oddayo ng'abantu bali mu bisatu bina ewuwo ewange olwo nvudde mu Ndeeba nga ziye nfunye ekifo nguze ekifo kyange era awo Kabowa nguzeewo ennyumba ng'era bampita Mama Fiina mu Ndeeba awo nava nenzira ekati okugulu Nandi Bank nga Ssaabasajja bampadde ekifo kyalingamu abayaaye bangi nga nze asobola okumaintaininga abayaaye bagoba ku Market Street nentekawo branch ya Walinga emabega wa Greenland awo nava nenzimba eddwaliro gaggadde eri e Bulenga ng'abayaaye bano okolagana otya nabo abayaaye nze abasobola sirwali nga bantya ng'abayaaye abo bantya nga balina ekitibwa kye bampa nze neebaza Katonda nti ebbanga lyonna kankuwa ekyokulabirako ennaku ezo eziwedde nali ku Nozani nensanga aba boda nga balinga ndooza nga mu bisatu nga bakutte owa boda gwe bagamba nti yabba boda nga bagenda mukumako omuliro bamuyeeko amafuta mutaddeko ebipiira naye ng'abantu bonna balemeddwa poliisi yalemereddwa n'otuuka nempaakinga akamotoka kange mu maaso wali nenvaamu nenzija ne bampa ekkubo nentuuka ku baboda nembagamba muggyemu ebipiira ne babimugjamu nembagamba mumuddize engoye ze mangu nnyo omanyi abantu baleka bagamba Mama Fiina agenda kusindikira ejjembe otakola kyagamba kukkiriza nti abantu bakoowa abantu ab'ensi eno ab'enkwe Mama Fiina kyanakuwakkiriza kyatakuwakkiriza Mama Fiina akwatulira newankubadde alina kyayagala omuwe n'onyiiga Mama Fiina sitijja era kivula nti ndi munnabyabufuzi atakitujja wali ompuddeko nti neesimbyewo naye bwe njogera ekigambo mpulikika nsobola okulemesa okwesimbawo n'owangula Mama Fiina muntu wa mazima twava mu mbeera yonna ey'okulowoolezaamu ebyo naye balowooza omuntu nti singa tubeera ne Mama Fiina 10 nange olumu nkyogera naye nga singa tubeera ne Mama Fiina 10 abateeyagaliza omuntu n'akwata ebisawo bya gavumenti n'abba biliyoni ne biliyoni naye nga tasobola kuyamba balwadde mulago Mama Fiina akeera n'agenda e Bulaaya ne yeetikka emigugu n'asuubula obumotoka bwe n'asuubula ki n'afisaako enjawulo ya miliyoni oba 10 oba 3 n'ayambako omuntu n'ayambako mulekwa n'ayambako batemyeko emikono balaba abakazi b'emiti omukazi w'emiti yanago baatemako kakati wano bafiina obafuna ddi tulabye oyo Fiina muzaala mu 98 budde bwe wafuna kuba Fiina muzaala mu 98 Fiina nfuna obuto lwange mu 98 nzaala muwala wange oyo Fiina sigwe wasookerako gwe nasookerako nga ndi muwala muto ye first born wange we yatudde 6 gwe nasookerako then bwe nfunye omulenzi gwe nazaala mu Fiina naye nga musajja musiraamu bwe nfuna omulenzi oyo olutalo lwali lw'amaanyi nnyo ne baŋŋamba muzeeyi n'agaasisobola kukkiriza musiraamu kutwala mwana wange wali oyagala genda mutwala omwanjula ng'agenda kunnyanjula kati nenzaala muwala wange bwe nzaala muwala wange mukadde mu kavungutano nenfuna olubuto olulala
muzeeyi n'aga nti omusiraamu talinnya mu lujja kanya kuzaala naye tomuleeta wantu tomuleeta naye saamufumbirwa nasigala wange mu maka ge nkugambye ge nagula ekabowa so nenzikiriza ne ŋŋamba ali nti bigaanyi kusinziira tatange engeri gye mukkirizaamu tekyali kyangu muvuka kukkiriza kundeka naye twagezaako nnyo okwawukana ye n'agenda n'akola mu nsi endala nensigalawo nembanga nange nefuula bize mu byange abaana bange nembeera nabo bwetu bwe twayawukana ne ali naye tetwafumbirigana tetwayagalana then nembeerawo omwaka gwa 2000 21 22 23 24 oli wekka 25 siri muntu w'abantu abo sitera nnyo kubeesiga oba otyo banyiza okukuba ebisiraani bakujjako amaanyi sitera nnyo kubeesiga sitera nnyo kubeesiga abamu balina ebigendererwa byabwe ndowooza nkufaanana kati mu bulamu onfaanana ojagenda okwekanga onaatera okuŋŋamba ontunulidde n'ompimapima n'onsoma nkufaanana kuba naawe bwina ewange kati mu mbeera yonna bwe nenfunawo omuntu bwe nafunawo omuntu naye omuntu oyo yali era naye amanyi nga waffe wa ku kyalo ddala gye nzaalibwa ne tubeerawo ngera omuntu bonabeerawo emyaka emingi nga tolina muntu bwe tubeerawo n'asaba obufumbo naye mukunsaba obufumbo nga naye musiraamu ani yakulogera abasiraamu simanyi kyeva olaba ŋŋambye nti oyo alwanyisa nve mu busiraamu yamanyi kati mu bulamu embeera eyo gye twayitamu saayagala nga bw'onaafuna omuntu nga nti tutambule nolaba embeera nga si yentuufu ennyo kati ebbanga eryo waŋŋambye nti lwaki walwawo okufumbirwa so nemmala okwetegeka ate nga n'abantu b'ennyamba bangi nnyo n'obuvunaanyizibwa bwennyo nga bw'otegedde ti maama Fiina musawo maama Fiina musuubuzi maama Fiina abeera mu masomero gazimba maama Fiina abeera maama Fiina buli lunaku omuwira Bulaaya kati tujja kubeera na muntu gw'otawa budde osubire nti onaasobola omukwata kakati watuuse otukkiriza otuuka okufumbirwa olaba nga waseredde ebyali bikutambuza ennyo wabinyweza siina nnaku ebyali bintambuza ennyo kusaana ezijanjaba abantu bange ne mbajjanjaba okuva saa 10 mwezi okumakya saawa 7 nembamaliriza kati noogera nokwatagana n'omwami nengera nenkwatagana n'omwami famire yange weekend mbeera nayo njiwa obudde kituufu nti wali oyagala kukola hijja ne bakugaana abasiraamu ani yaŋŋaanyi simanya nti tubiraba mawulire sikisuubirako nti baali baŋŋaanyi anti byengaye nti abamawulire kubanga nina okukola hijja era n'omwaka guno ate nga nayo si ye point n'empagi ya busiraamu kikakatako gwalina era tukyahadi wagitoola luliraka wali tonagitoola era nali njagenda tewaaliwo kajanja kaŋŋaana genda kuba si be balina obuyinza ku Mekka be balina obuyinza esi yaabwe y'abasiraamu awira mutima nti musiraamu atodde shahadu nabbi yakuŋŋaanyanga abantu b'otakkiriza ggwe boga nti oyo tasembera ku lujjuliro nabbi n'amusembeza okiraba ndowooza ne Bayibuli bwegamba nti Yesu alina abantu abaaboolanga abantu ye n'abakola ki n'abasembeza gwe olina buyinza ki ekyo nakyo kikolimu waliwo sheeka gwe nawira ng'abuulira sheeka Sudiiki Ndawula ng'abuulira naga nti mulimu ebintu omusiraamu byakola nga mu butuufu bikutwala mu muliro direct geyeena nga gw'oboola omuntu omufuula atali musiraamu naye ng'ate gwe yeeyita omusiraamu tekikakatako kuboola muntu gamba nti si muki sooka ombulieko maama Fiina akadde katuggwako bano abaakuba ebifaananyi ne babifulumya baabijjawa ndi ku NTV anytime naawe bibajja bifulumya nze sibiina kisoboka sikibiina bananyambula na kamera abakuba ebibyo enkya neggulo bino bitubadde tulaba mu Kamonyi badde babikuba batya babijja ku internet bitya abo ebyo sooka obiveeko yo information naye ngamba ebifaananyi nedda ebintu ng'oli mu ggwanga bw'oba ng'owulira muli oyagala osigale ng'oli safe sigala ng'oli mwavu gwe weekumira ekyabazaala weekumira e Masaka beera eri ng'oli Malumonde beera mu Owino ng'otunda bummonde terajja kukuba mu mawulire naye kasita ovaayo noga nti Mukama akutaddemu omukisa oyimuse ebyo byonna byonna obisuubira nze nali neebuuza nti Katonda ki ekiribaawo nendaba abantu nditegeera ddi omuntu nti muntu wange oba si muntu wange ndifuna kizibu ki nakikuma ng'ambaga ekintu ekyo bwe nakifuna
mweno mwalabanga ekipya naye nze kyatwala emyezi nga 6 nga bantu kyalinga nga bagaleeta sente leeta sente ante basabye sente leeta milioni 8 leeta milioni 5 leeta milioni 3 leeta 10 leeta 5 leeta 2 leeta milioni 5 leeta 1 leeta emitwalo 5 leeta 10 kwegabo bakikubiramu nga kyakutama nga kyantamadda nga nkimanyi nga nebuuza kubanze Farido ndaba ndi mukyala nga bwe tuyogedde ebyafaayo byange ndi mukyala atambulira mu mazima ndi mukyala tamanyi kwagayira mu nkukutu basooka ne bagaa nti bandaba n'omuntu e Kampala ekitali kituufu kuba seebakanko mu logi za Kampala amayumba gennina buli street eyingiza Kampala ninako amayumba agasukka ago oba mu bino ebyabagagga beesoma naye ninako enju ezisukka mu ezo ate ebweru bwe mba ntambula ne famire yange nze ompulira bujjo nti mpa abantu ofa ne mbatwala ebweru ntambula n'abantu abakozi bange ne mbatwala ebweru sitambulanga konzeka kati nga noonya loogi wenne ejiyingira muze naawe saagala kulimba kyeva olaba Uganda yatunuulira amawira ago nga bagakubye nti twagala twaba omusajja ne bakubulayo ne bagana ekya tubaleetera omusajja ne bagaddamu ekya tubaleetera omusajja ne bagaddamu oluli tubaleetera omuki Faida njagala olage mu kamera walaba ku musajja gwe nali naye gubalaga alaba Mama Fiina walabanga Mama Fiina yamba abantu nga kifaananyi kimu simanyi sijja kugamba nti Mama Fiina yenze sijjaga nti Mama Fiina si yenze naye simanyi wabasuubizo bagenda kufuuba ani waliwo wagambe yafulumiza eggulire bwateeta nze siri katonda kuba nakyo senga nenikyagala oba nakyo be bakiwandiika era kwongera ku bulimba ebyo nze ge siri katonda nze saayanukula kigambo kino yasigala ku mirimu gye nga nkola kubanga byali nonsense nga tebiina makulu kati ennaku zino ebintu bye bagenda bakuba nti ng'omuntu ddala omulabye dda nti yeye olaba nti ono dokita yeeyogeredde nti ono Desire Luzinda yeeyogeredde nti ono gundi yeeyogeredde nga n'abasajja babataddeko nti be bano n'omusajja gwe batataddeeko kiba kizibu gamba omuntu nti Mama Fiina bakutte n'omusajja bwe ati naye nze byonna nabirekera ki Katonda kyamukisa mulungi naye abo abantu okunjagala nti bakiwakanira era nze kye kintu kyokka ekitannumamu nze saafuna kusoomozebwa kwa bintu ebyo lwaki waba masente ngamba wazaaki gwe omanyi tewakikola ogaba enguzi yaki gwe atalina kikolobero senga nkugaba baatuuka ku mitwalo ago naye nga emitwalo 5 banfulumako NTV nenzigabirawo abatalina naye nazibamma kubanga amazima gasigala maki obulimba buwangala ekiseera kitono amazima go gabeerawo amazima gabeera emboozi ya Mama Fiina mpanvu esajibalayo naye abali mu budde mu byuma bangambye mbwakadde Friday tusobola kweyongera I'm sorry I couldn't pick your calls kubanga n'emboozi eno mbadde njeetaaga Mama Fiina akagambo akasembayo mu seconds 3 siina akagambo kasinga mwami wange mwami Kigundu salaamu aleikum siina akagambo kasinga nakwebaza mu buli kimu kyonna kubanga oyo ye best friend wange yayogera n'empulira gaffe tubadde tumala biseera abalala bonna nnyinza obutawulira naye oyo omukulu oyo Majja Kigundu amundabidde kamugambe nti mukyala wabadde ku TV akwanya wanyini ali kwota buli oba kwali oba ali mu ddwaniro nze musuubiza nti nja kubeera mukwano gwe omanyi omuntu aba baawo asooka kuba mukwano gwe nja kubeera mukwano gwo oli mukwano gwange nnyo mwami Kigundu tulinze embaga yaffe nkwagala nnyo inshallah kale mubeere bulungi nice weekend tudde munate ku Monday bye bye thank you